ku byenjagala okwogerako olwaleero bye bikula byaffe. Mu notisi zange wano bwe twali twogera omulundi guli twalaba ebigambo bino wammanga ne tulaba nga kikulu nnyo okutegeera ekikula eky'omuntu oyo gw'ogenda okuyingira naye mu bufumbo. Bw'obanga tewasobola kukitegeera luli ng'omufuna, kakati twala obudde omuyige era omutegeere. Bwe lweyogera ku bikula byaffe oba oyogera ku mpisa eziddiriŋŋana ng'ozikuŋŋaanyizza wamu ez'obulamu bw'omuntu. Buli muntu alina engeri gy'alabamu ebintu, buli muntu alina engeri gy'abitegeera. Mu bulamu bwe mulimu amateeka agafugira mu ye munda agamuleetera okukola buli kintu kyonna nga bw'olaba akikola. Amateeka gano bwe tugattagatta byonna bye gatukozesa ne tulyoka tujjamu ekyokuyiga kye tuyita ebikula by'abantu. Tetusobola kufaanagana kubanga singa twali tufaanagana ensi yandibadde tenyuma. Diversity is good. Singa mu nsi mwalimu kale emu yokka nga temuli langi ndala ensi teyandibadde beautiful. Naye bw'olaba ku yellow, n'olaba ku red, n'olaba ku green, n'olaba ku blue, n'olaba ku forest green, n'olaba ku light blue, n'olaba ku white, n'olaba ku black, kifuula ensi colorful. Enjawulo mu bikula byaffe kifuula ensi okubeera ennungi n'okugenda mu maaso. Naye siri mu kusomesa ku bikula nnyo, nsinga kwagala kusomesa ku lwaki twetaaga okumanya ebikula nga tulonda abantu be tugenda okuyingira nabo mu maka, era we njagala okuteeka essira. Naye lwaki biri mbyogeddeko okujjukiza nti buli kikula kya muntu kya muwendo era kya mugaso era kirina ebirungi era tukyetaaga. Teriyo muntu alina kikula kibi kikaluubirira gwakolaganye naye ng'olemeddwa kumutegeera, naye bw'omutegeera era kisigala si kibi. Olwaleero ng'era n'ennaku endala mu wiiki eno nga bwe nze mbategeeza tugenda kuyiga ku bikula by'abantu, amaanyi gaabyo awamu n'obunafu bwabyo, kisobole okutuyamba okukimanya ndi kibi nnyo bw'otwala omuntu nga totegedde kikula kye, kubanga agenda kukaluubiriza nnyo okukolagana naye, agenda kukuzitoowererwa nnyo okukwasaganya naye ensonga, agenda kufuukira ekizibu okusobola okubaako ne bye mutuukako, agenda kukunyiizanga, agenda kukutabulanga, agenda kukumalako emirembe, sinakindi n'amako gasazeemu naye nga gasazaamu lwa nsonga egi kubanga totekedde kikula kye. Ekikula ekisooka kye tugenda okwogerako olwaleero, abasajja abanoonyereza abaasoma ku mbeera z'abantu bwe baabeetegereza baabakutulamu ebiwayi 4. Newankubadde nga teriyo muntu alina kikula kimu mu bulambirira, buli kikula kirina kinnaakyo ekigoberera emabega, kiba kitonotono naye era kigira ne kivaayo. Kino ne kiyambako okusobola okubalansinga obulamu bw'omuntu kye tuyita personality blend. Olw'ensonga eyo, olw'okuba nti maama ne taata bajja wamu ne bakola ggwe omwana, ebiseera ebisinga obungi otera okusika ku bombi embeera ez'enjawulo, ezimu okuva ku maama endala okuva ku taata, naye mulimu ezikunukkira ne zisinga amaanyi ne zivaayo nnyo ebiseera ebisinga obungi, ne mbaamu n'ezinto ntonotono ezivaayo empola mu biseera ebitonotono naye nga mweziri. Naye nze njagadde njogereko ebyo ebikula ebiviirayo ddala, newankubadde nga tubaamu n'ebirala mu ffe, naye ate waliyo ebiviirayo ddala ebyo abasajja abakugu abagezigezi babiyigirizaako ne batunnyonnyola nti biri 4. Ekikula ekisooka kyekyaba Sanguine. Mu Luganda tetubirina mannya gaabyo okuggyako mu kunnyonnyola, naye tuyinza okukozesa ebisolo
okusobola okuwa ebikula bino amannya kubanga ababisomesa byonna bakozesa bisolo ebyo okusobola okukuwa ekifaananyi ekyangu ky'oyinza okutegeererako ekikula kyengezaako okunnyonnyola. Bano ba Sanguine be bayitibwa bawankima oba bawaŋŋonge. Byebisolo ebiri by'oyinza okulabirako ekika ky'abantu bano abayitibwa ba Sanguine oba bawankima. Ngenda kwesanga ekigambo wankima oba ne Sanguine interchangeable, naye ekikulu ojja kuba okitegedde tijogera ku kikula ky'abantu abeeyisanga bawankima oba eŋŋonge. Ekikulu ekyokubiri be bayitibwa ba choleric, bano babayita bawampologoma. Ekikulu ekyokusatu babayita ba melancholy, bano beeyisanga enswa. Omanyi enswa white ant, zino enswa zino ebyoya ezibuuka ezo kakati bafaanana ba melancholy. Ate abokuna be ba phlegmatic, bw'oba oyagala okubategeera obulungi oyinza obayita bawantugga. Bulamu bwabwe bweyisa nnyo ng'obwentugga. Olw'ensonga eyo tugenda kwogera ku kikula kimu ku kimu. Wiiki eno bw'enaaba eweddeko nga tetumazeeyo tujja kukwata ne ku bikule ne ku nnaku endala. Kale nno kikulu nnyo era kya muwendo eri ggwe awulira ebigambo bino kino okukimanya n'okukitegeera. Tuyinayo bawankima, bawaŋŋonge, ba Sanguine be ngenda okwogerako olunaku olwaleero. Era naawe nga mboogerako nga weetunuulira nga weeroodamu ng'omanya ekikula kyo nga bwe kiri. Bw'omala okutegeera ekikula kyo nga bwe kiri ng'olyoka omanya amaanyi go amu n'obunafu bwo. Bawankima bano oba ba Sanguine, kino kyekikula ekiri mu bikula ebyo ebibiri ebyeyabya oba extroverts. Tuyina ebikula bibiri ebyabo abeeyabya, ne tuba n'ebikula bibiri ebyabo abeekuniza abasirifu. Ebikula bibiri ebyabo abeeyabya mwe muli bawankima ne bawampologoma. Naye bawankima bano ba Sanguine bamanyiddwa okwogera ennyo, talkative. Bamanyiddwa okuba enthusiastic, nti buli kiseera baagala nnyo okulaba nga bali mu balala, babasanyusa, babateerawo embeera ebasindika okugenda mu maaso, babateerawo embeera ebanyumisiza obulamu, ebakyamula, ebawa amaanyi, ebateekamu ebbugumu. Mu bufunze bantu babbugumu, bantu boogezi, bantu bakola kino na kiri, kumpi beenyigira mu buli kintu n'okubeera mu buli kifo. Era bantu b'abantu, they are social beings. Abantu b'ekikula kino ba Sanguine bantu b'abantu, bantu ba bifo by'abantu bangi. Oyinza otya okubeera ng'oli mwogezi naye nga toyogerera mu bantu? Oyinza otya okubeera ng'oli muntu wa bbugumu naye nga tewali bantu? Oyinza otya okubeera ng'okola kano na kali nga tewali bantu? Abantu bano tebakolagana na kifo, tebakolagana na mbeera, tebakolagana na kintu kyonna nga tewali bantu. Obulamu bwabwe bw'abantu, bwa bbugumu, era abantu okubeetooloola n'okubanga babalimu, ekyo kye kibafuulira ddala kye bali, kye kiteekawo embeera ey'ekyo ddala kye bali. Partner characteristics. Gwali eyo ng'oli mu kikula kino eky'abantu abasanyufu buli kiseera, abanyumirwa olwali buli kiseera, abalina ebbugumu, abateewummuzaako ng'enjogera ennaku zino bwegamba, abakyamufu mu buli nsonga, abali mu buli kifo nga bali ku kano na kali, abaagala okunyumya
n'okujja mu buli wantu nga baakatuukawo. Abaagala okubeera mu mbeera nga kumpi bamanyi buli kimu ekigenda mu maaso ng'era be basinga abantu bonna okukitegeera. Abali mu mbeera ng'obulamu bwabwe butambulira buli hyper. Kati bw'oba onoonya omukyalo oba boyfriend wo nga muteekateeka okuyingira obufumbo naye nga ekikula ekyo kyalina sinakindi ayinza okuba si kyalina naye njagala owuliriza obunafu n'amaanyi kikuyamba okumanya oba kyekikula kye weetaaga oba si kye weetaaga. Osobole okumanya nti omuntu ow'ekikula kino okusinziira ku bunafu bw'alina sisobola kubugumiikiriza naye ate omuntu w'ekikula kino okusinziira ku maanyi ge nsobola okugattagana naye amaanyi ago ate ne tugafuula ekintu ekinatwala mu maaso. Njagala nkutegeeze kino muganda wange ne mwannyinaze. Gwe agenda okufuna partner ng'agwa mu bawankima kino kimanye ekisooka balina ebirungi byabwe. Bantu bangu babakana na buli kintu ne kye batannaba kutegeera era ne bakiggwamu ne bakikola. Mikwano gy'abantu era tebaagala kunyiiza muntu yenna. Baagala nnyo okulanga buli muntu mukwano gwabwe. Baagala nnyo okuteekawo embeera ey'omukwano n'okwagalana eri abantu bonna. Bw'ofuna omuntu ow'ekika ekyo bantu b'amasanyu, bantu baagala nnyo pate, bantu baagala nnyo okukuza amazaalibwa, bantu baagala nnyo okukuza buli kantu konna. Omwana awezezza, omwana yeekyusizza ne yeevuunika awo n'alyawo keeki. N'amera erinnya erisooka n'alyawo endala. N'ayavula n'alyawo. Omwana n'atengerera n'alyawo keeki awo. Omwaka gugenda okuggwako ng'alidde keeki nga 7 ez'omwana. Lw'asoose okulya ku mmere awo n'alyawo keeki. Lw'asimbudde ekigere ekisooka ne mukolayo akabaga. Lw'ayogedde ekigambo ekisooka ne mukolayo akabaga. Bantu bakutambula, bali adventurous nnyo, baagala nnyo okutambula, ne bagenda ne balaba ensozi, ne bagenda ne batambula mu bibira eyo, ne bagenda ne balaba ku bisolo, ne bagenda ne balaba ebifo ebipya, n'atambula oluusi nga tannakigendererwa, n'agendako mu north eyo n'alabayo, abeerayo nga yeebuuliza ddala bana ekalamoja efaanana etya, abeerayo nga yandyagadde alabe n'ensozi ze Rwenzori zo zifaanana zitya, abeerayo n'ayagala bannanga ate omuzira gwo bagubeeramu batya, guno omuzannyo baguzannya batya, kiki banyumirwa mu muzannyo guno. Abantu ba Sanguine obulamu bwabwe bufaanana bwe butyo. Balungi nnyo kubanga buli kiseera babeera basanyufu. Balungi nnyo kubanga bakwogererayo, balina good PR. Bw'oba oyina akubanja bantu balungi nnyo gwe omusajja wasiza omukyala Sanguine abakkakanya n'ayogera nno nabo. Awo mukazi mwogezi mulungi akuyambako gwe yeekwesekwese okuggyayo. Era abasajja bangi abeekwekakweka batera okufuna abakyala ab'ekika kino. Kati n'alyoka akubbulula, n'alyoka akujjajjayo. Abasajja abamu famire zaabwe tetwandizitegedde, naye ku lw'abakazi ab'ekikula kino n'otegeera Ssebaggala yaani ne weegomba n'okumulabako naye nga weegomba okundabako lwa mukazi wange. Olwekyo bantu balungi batuggyayo, bantu balungi baleeta ebbugumu mu maka, bantu balungi bajjawo ennaku, bantu balungi nnyo bazzaamu nnyo amaanyi. They are good motivators. Buli kiseera bazzaamu amaanyi era baagala nnyo buli kiseera okubanga omuntu oddamu amaanyi. Bantu balungi nnyo, bali social and friendly. Mubeera ku kyalo nga monna mulinako emikwano, amanye ewagundi, amanye ewagundi, amanye ewagundi, amanye ebifaayo, amanye emikolo egiri ku kyalo, amanyi buli luguudo lonna gye lulaga, amanyi bantu bonna abali ku kyalo okwo, kakati amanye embeera zaabwe, alina emikwano gyonna, buli ekyagudde ewagundi akitegeera bulungi, era mweteefuteefu okukinyumyako n'okuwa amawulire agaabaddewo wootaabadde. Bantu balungi mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Buli kiseera baagala abantu babeere nga basanyufu, era bwe mubeera mu maka bakurakinga jokes, babeera basanyufu. They are entertainers.
Njabira ku TikTok okwo nanga sindikwa video ku TikTok na kulikodinga daseka zanya n'omwana nakafulanga kadole nakasiba zino enviri nezitunula eno zino nezitunula eno kabakalize nakasala enviri babo wano side nasiga muwano langi kabanga chipusi na ba entertainers kale temusobola kubeera waka ne mweboa bwembanga njagadde kwesa kigambo ekyo. They are lively, exciting, carefree. Obulambo yote buli tabafa nnyo binaddirira baba yita batimu no stress tebeekalubiriza bulamu they are stress free. Buli kimu kyonna gye bali kibanga ekyangu, buli kimu kyonna gye bali kibanga okusaaga, buli kimu kyonna gye bali kibanga ekitakoze nnyo impact, era buli kimu kijja ne bakiraba naye tekibagana kusanyuka, tekibagana kuba bulungi olwokuba waliwo obwavu ewaka, you know, yes, tekibagana kukolayo kapate ka mitwalo 3 bamuzeewola ne muzeewola, you see, ne mulya bulamu bwa kiseera, okitegeera, bulamu bwa kiseera. Kale basangwini bawankima balina ebirungi ebyo, era gwamulina nga bwatyo bwali, ekyo weeteeketeeke. Naye waliwo kye tubayita, they are called a discomforting personality. Notinga ebigambo byange ebyo, buli personality erina ekigambo kyayo, naye bano ba sanguine, it is a personality that brings discomfort naddala eri ababeera nabo. Kisooka beenyumya, tasirika, ate kukwogera ku buli kantu, ate kukakasa nti mukategedde, ate kukakasa nti mukamanyi, ate kukakasa nti ye mutegeeredde ddala kyagezaako okugamba. Balalu basajja bali abasomi bikula by'abantu bagamba they are neurotic extroverts. Kigamba tebatuula wakati omwana omulalu, not stubbornness. Stubbornness nja kujoogerako ko mu kikulu ekirala, naye bano balina embeera eyo. Mwana muwala bwana omwala ono naddeyo ku lukolo abeera mu bifo 30 ku kanisa yasookawo nakwata kazindaalo awo nanyumya nasesa bano nawayo ka komenti kano bembeera mu baasi yatandika obuyimba obwo yekiyali ddala kuba mu ngalo bantu bano bakwata omuliro oba muva kuziika era jamugantu okuba muva kuziika kale kambeerawo mulabe ennaku. They are discomforting personality. Beerabawo nnyo, balina ekigambo ekyo ayinomo, bamanyi buli kimu, buli kiseera beerabawo. Omuntu nga sanguine wankima ne bw'abanga talagikako yeeraga oba yakulanga kasubi ng'alinga lusubi bw'ati, oba talina kyakulagawo, eyo si nsonga ye buli wabeera muteko kakasa nti waali irrespective of yakula atya. Si beepansi naye beerazi, bamanyi buli kimu, alina omumowa. Kale wabeera nga oli wano ng'oteekateeka kuwasa oba kufumbirwa musajja afaanana bw'atyo, tegeera ekikula kye, omanye amaanyi ge n'obunafu bwe. Balungi mu byenjogedde ne balina n'obunafu bwabwe. Si bangu kugambako kubanga balina mood swings nyingi. Mangu ddala nga banakuwadde nga banyiize, mangu ddala nga banakuwadde nga banyiize, nga bakitadde mu ddakiika eyo obulamu bwabe nga bufudde, ate bebakyamuka ne bakyamuka lumu. Basangwini tuyinza okwesa ekigambo bipolar newankubadde nga bipolar kisinga kukozesa mu mental health. Baswinginga from North Pole to South Pole. Mangu ddala nga they are very hot, red hot. Mu ddakiika emu they can be ice cold. Kati kikula kyabwe.
Bira onomulabanga bwekuba kuchamuka kikimutwalira ddakiika nga kyamuse bugumu nga likute naye bw'asalawo kuwola ate awolera mu ddakiika. Kati abantu ba Sanguine abo basangiddwa nnyo nga balinamu embeera y'olutondotondo lungi. Balinamu entondo tebagambikako mangu. Era newankwadde ng'entondo tujja kuzoogerako mu balala naye nabo balulinamu tebagambikako. Tebatereera wamu. Bajjudde olugambo kyonna kyogeddeko. Boogera we kisaanira ne we kitasaanira. Ebibakwatako n'ebitabakwatako. N'obuuza ekibuuzo, lwaki totuulako wansi? Omumwa gwo bwe gubeerawo nga tegwogedde ofiirwa ki? Bwe muba mu lukiiko ateekwa kwogera ne waatasaana ne ku byatannaba kufunako kumanya. Waakiri ayogera ekyo kyategedde n'olwo ne luggwa ne mugana y'owaaye naye byogedde bide mumanyi ze kasita njogedde. Abantu abo ba Sanguine tebasirika. It is a discomforting personality. Waliyo omuvubuka ali yateekateeka okulaba nti awassa oba afumbirwa abantu bano. Abantu bano balungi. Bagenda kukuuma amaka go nga masanyufu. Bagenda gakuuma nga galina emikwano. Bagenda kugakuuma nga gakyusakyusa ebintu ng'era balaba ebirungi. Gagenda kubeera mu designs ez'enjawulo. Bagenda gafuula colorful. Bagenda kufumba ebika by'emmere byonna bye yayiga egindi n'egindi n'egindi n'ebyatamanyi. Bagenda kujaguza. Mugenda kuba mu maka aganyuma okubeeramu. Kubanga abantu bano baagala nnyo obulamu obwo. Tambuleko mwenna, akwateko mu mukono, mulumbe kyaki mwenna, mugende mulye ku bulamu, mwekubye ku selfie, muzipostinge, mugende ku TikTok, muzannyeyo obuzannyo, mugenda kubeera mu bulamu obwo. Ne waliwo n'ebigenda okubasoomoozeera singa muyingira mu maka n'omuntu ow'ekikabo ekityo. Mugenda kubaamu okwogera kungi newe kitasaanira. Mugenda kubaamu okulwana gwe omusajja amufunye omukazi okulaba nti obalansinga mood swings ze, okulaba nti asigalako buli kiseera. Abantu bano bagabi, bagaba buli kintu kyonna. Balina olusaasasa, luyise lusaasasa, bagabi, balina olugabanguzo. Sanga yagabye bino yabigabye ne biri yabiwadde. Era omwana ono yandibadde wano. Mwana ono taata we bannange yafu kati era bazadde be gye baagira naye kaakulire wano ne bano kabajje wano ne bano kaye mwana wa neibatu ne bano kababeere wano. Akati byonna mujja kubisanga. Ekikula kye si kibi. Kirungi, kirina amaanyi gakina n'obunafu. Kati olw'okuba nti omufumbiddwa nga tomutegedde ekyo ekikubonyaabonya. Olw'okuba nti omufumbirwa nga tomumanyi kyova osanga ebizibu. Sajja kyava mu mmotoka nga abaleese ku kanisa. N'ava mu mmotoka n'olugi n'aluleka nga lugule nga mulimu n'ebisumuluzo. Mangu ddala nga mukyala mukadde amuwadde haaga. Hello. N'agiwa mukyala mukadde n'avaamu, n'agiwa omuwandiisi n'avaamu, n'agiwa abaana abatawo n'avaamu, n'agana nanyume na sukaali. Nga mukyali mu mmotoka temunnavaamu. N'ajjukira bujjukizi nti yabaleseemu, n'ajja okubaggulira. Kati waliwo ebintu bifaananako bwe bityo tutandika kugamba ono sajja wange mubi tafaayo yatulagajjalira. Kiri kikula. Essaawa yonna akwata omuzindaalo, essaawa yonna awamba. Ne mukyala wange bannange ayimuke, mukyala wange amayimuka kubanga oyo mukazi mwagala nnyo, mumulaba kaviiri, mumulaba engatto, mumulaba sumayiro, oyo mukazi bannange, kakati ye talina mutawaana gwonna. Yetaaga kuyiga maanyi ge, ana kutegeera bunafu bwe. Kisobola okuyamba okumanya engeri gy'ogenda okukolaganamu naye. Saba Mukama bw'onnyo omukisa nga mwongera okusoma ku bawankima bano n'okwongera okubategeera ennyo n'okusinga bye nnyinnyonnyodde, kubanga amaka ebyo nga bwe mbinnyonnyodde bennyini bwe bigenda okukolebwa singa otwala omuntu w'ekika ekyo. Ekibuuzo ekisinga obukulu kibuuza omwetegekedde. Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Tukwebaza Yesu kubanga obadde wamu naffe. Kisa kyo n'okwagala wamu n'emirembe kakyongera okutubeera. Tuwanirire mu byonna Mukama yongere tuyigiriza. Bigambo bino bitukyuse okusobola okutufuula ab'enjawulo. Otuwa obuwanguzi mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Nongera okujjukiza
okusubscribinga ku YouTube channel yange ya Pastor Sebagala Ivan Samuel oba ya Hope Channel Uganda okwongera okufuna ebigambo bino n'ebirala bingi ebinakuzimba n'okuwanguza ng'omuvubuka mu nsonga z'amaka n'obufumbo. Mukama akumpeera omukisa.